Bweti embeera bweri ku kisaawe Entebe abantu bo batandise okutuuka era nga abakungu mu kibiina kya National Unity Platform bakeddewo dda ku kisaawe. Abo bo bakkirizibwa okuyitawo kubanga jjukira nti emmotoka zibavuga nnene era babamanyi nti ba honorable bo tebabafaako nnyo, tebabayinaako nnyo buzibu. Obuzibu babulina ku Banna Uganda aba bulijjo kubanga be basinga okutya. Bakimanyi bulungi nnyo nti omuntu akyusa gavumenti si be bano ab'amataayi, si be b'amasuuti, naye bamanyi bulungi nnyo nti omuntu wa wansi oli amanyi nti talina kyafiirwa, oyo ye bamutiira ddala. Kyova olaba nti batya Bannayuganda okusituka mu bungi bagende ku kisaawe, era ng'olaba embeera gye babateekako nti bo babatya nnyo kuba balaba nti bafuuza buli kiramu. Bataddeko abasirikale ku luguudo olugenda Entebe, bafuuza buli muntu ayita ku magye ago, basooka kakasa ekituufu olagawa. Bamanyi bulungi nnyo nti singa Bannayuganda muwera ku kisaawe awo, Pulezidenti n'agenda okutonnya nga we muli mujjudde, embeera eba tebasobola gikontrolinga. Kati kyova olaba nti bakkirizaako bano abakungu, olaba embeera ekyali ya kimpowooze nti abakungu mu NUP bo tebabalinaako buzibu batuuse, naye ba foot soldiers babatiira ddala tebabakkiriza kutuuka mu kifo ekyo. Babagamba mumulindire eri bwe muba mwagala Pulezidenti wammwe, mumulindire eno bbali wa kibuga Entebe, temuyingirayo eri ku kisaawe. Naye nga Bannayuganda bo bagamba bugambi nti ffe weetuli ekijja kijje. Bagamba nti ekinaagenda mu maaso kyonna twagala tubeere nga tukiraba kuba twesitudde kunona mukulembeze waffe, so tetwazze kukoma eno. Era Bannayuganda bateeka okusala amagezi gonna okulaba nga batuuka ku kisaawe Entebe kubanga nabo tebatudde. Bagamba nti okununula eggwanga si kwa bakungu. Abantu abafutupadde ku ggwanga Uganda katundu ka bantu batono nnyo, kyokka nga Bannayuganda ffe abangi ennyo ffe tusinga okunyigirizibwa. Sooka olye ku bubaka bw'omukulu ono otegeere nti ffe tulina okwekwatiramu okununula eggwanga lyaffe erya Uganda. Juzi nina interview gye nabye ya Mwami Besigye n'akola statement n'agamba nti ensi erimu abantu ebitundu 9 ku 10 nga bakkiririza ddala bulungi nnyo nti abafuga eggwanga lyaffe batufuga bubi. Ne bawa chansi abo be bagamba nti batufuga bubi okutufuga okumala emyaka 40 nga tewali kye bakola okujjako complaints nti batufuga bubi. N'agamba ekizibu kiba tekikyali kyabali batufuga, wabula ekizibu kibeera ku ffe be bafuga. Era n'agamba nti kabonero akalaga nti Bannayuganda tuli basiru. Nzikiriziganya n'omwami oyo ebitundu 10 ku 10. Wana yennyini yagamba nange nga sejjeemu kuba nange ndi mu abo abagamba nti batufuga bubi. Oba okitegeera buli Munnayuganda yenna gy'oli ng'ogamba nti nno batufuga bubi, wabula nga ekinene ky'oyinza okukola ku complaininga bucomplainings nti batufuga bubi, nze naawe tuli basiru. Okitegedde ekyo? Kabonero akalaga nti tuli basiru kubanga tosobola kuŋŋamba nti abantu 9 ku 10 tebalina busobozi busobola kustopinga abantu 10 ku 10 nti mutufuga bubi mulekeraawo. Bwe babanga ekyo tebasobola kukikola, then we are fools, tetulina magezi. Bw'omala okukola vidiyo ng'eno ng'oli agamba ng'akomenti nga mumwogerere eyo nammwe mujje nammwe mubeere naffe. Muganda wange nzaali eno ndi omu, famire eyo n'eri Uganda, bakadde bange, bannyinaze, baganda bange, abaana bange, famire eyo n'eri Uganda. Golowooza batta maama wange baba basewuwo, bwe batta mwannyinaze baba basewuwo, bwe banzita omwana baba basewuwo. Kyogamba nti mwagala nze omu, nze mba mbeegattako mulyoke mustopinga abatufuga nti batufuga bubi. Nga mbalekedde famire namba y'abantu 30. Bobi Wine wajjooba omu gamugamba nti lwaki ajja yekka aleete famire, ate ffe tubalekera famire omu n'atabeerawo, omuga nti ate naawe sooka ojje, muliko ekikyamu. Uganda erimu abantu obukadde 45 abali ebweru wa ggwanga bwe tuba abangi tuli obukadde 5. Kyemugamba nti obukadde 5 obuli ebweru bwe businganamu 5 obuli e Uganda. Oba okitegeera? So n'olwekyo Bannayuganda bange ekyenyiza okubagamba nti ebizibu byonna byomulaba ewaka mu nsi yaffe Uganda biriwo lwakubeera ffe
amasomero amabi, amadwaliro obutabiramu ddagala, enguudo enfu, insecurity, buli kimu kyonna kyolaba ng'ekizibu mu ggwanga lyaffe ya Uganda biriwo lwakubeera ffe bannayuganda. Era njagala mukomye okuddamu okunenya abantu bonna nga bino bye mubadde mugamba nga abeeruweero mwatuleetera ekizibu. Bwe baba nga abeeruweero bwe baba baleetera ekizibu, mu ab'ebitundu ebirala ebitali luweero ki kye mukozeewo okweggyako ekyo kye muyita ekizibu abeeruweero kye baleeta? Bo baafuna bakyamaanyi agaleeta ekyo kye muyita ekizibu, ebitundu ebisigadde byonna ne mubulwa amaanyi agajjawo ekyo kye muyita ekizibu abeeruweero kye baleeta. Okitegeera? So, Ugandans, it's time now to show the whole world that we are not fools. We was just patient. Embeera mugiwulidde bulungi nnyo nti kati bw'otegeera nti ffe abantu abangi ffe tunyigirizibwa. Lwaki tuba tetusitukiramu ne tugamba nti ekimala kimala, ffe abanyigirizibwa katugyewo gavumenti etunyigiriza, tuleete gavumenti ey'abantu enaatutegeera. Bw'ebanga embeera bw'etyo bw'eyimiridde, bannayuganda kyova olaba nti olwaliro basazeewo ne bagamba kyonna ekijja kijje tununule eggwanga lyaffe Uganda. Kati nga bw'olaba embeera bw'etandise okubeera nga abantu bajja mpolampola ssekinnoomu ku kisaawe, abantu batandise okujja era baagala kutuuka nti ssaawa weziwerera ennya babe nga bamaze okutuuka okulindirira omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'etyo embeera bw'egenda okubeera nga ekwatirira, bannayuganda olaba nga abataliiwo ku kisaawe newe bali mu undercover. Oyinza okugamba nti ekisaawe nga kikalu. Eno gye nkulaga gye tuli, eno ye VIP section, abakungu gye bayingirira oba gye bafulumira. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu da president alina kuyingirira wano, naye ate n'ekiri eri abantu gye bali, aba ordinary gye babeera. Jjukira nti bano abalindirira abantu baabwe balindirira eri mu ordinary. Kati omukulembeze bw'anaava eno mu VIP ng'amaze okkiriyalinga buli kimu, kitegeeza nti alina kusangibwa bano abamulindiridde abantu ba bulijjo ba foot soldiers balina kumulabirako eri gye batuula, kuba eno tebakkiriza buli muntu kujja kutuulayo. Kakati kyova olaba nkugambye nti gwe atannatuuka ku kisaawe osubwa. Tugamba nti wendaba nga tewali bantu, nze ndi mu VIP eno gye nkulaga, naye ng'abantu weebali batudde balindiridde omukulembeze waabwe. Bamanyi bulungi ekigenda mu maaso, bamanyi bulungi nti be balina okwenunulira eggwanga lyabwe, bakimanyi bulungi nti tebalina kutiisibwatiisibwa poliisi n'amagye. Poliisi n'amagye abatiisatiisa bannayuganda nabo bali bubi, ate nabo bennyini bateekawo mbeera kutiisa kubanga bali ku mulimu baatumiddwa, naye nga nabo mu mitima gyabwe bawaga bagamba bannayuganda muwere tukole ekintu, kubanga ate embeera bw'etabuka ne bannayuganda ne bagisinza amaanyi, kitegeeza n'amagye gakyuka bukyusi ne gawagira bannayuganda ne bagabagamba mugende mu maaso mwenunule. Kakati atannatuuka osubwa, sambyako yangu otuuke mu kifo kino. Essaawa wenjogere zikyali mu 2:00 omukulembeze w'eggwanga atuuka ku kisaawe essaawa 4 zennyini. N'olwekyo tetulinda nti ffe omukulembeze tumusangewo, wabula ate kyetwagala nti omukulembeze yaba atusangawo.